weewaawo ku 98.8 ne 95.5 Oluganda radio y'omuntu wa bulijjo. Osiibye otya omulungi awuliriza ziri munane zaketa ku ssaawa emu ey'akawungeezi akaleero. Nkwaniriza ate mu kabbinkano ak'olulimi Oluganda ak'abaana b'amasomero wano ku radio y'omuntu wa bulijjo. Wenjogerera bino nno abayizi baffe bo baateredde dda mu butebe bwabwe bamaze okufuna akacaayi ak'olweggulo okubateekateeka obulungi babeere wamu era nga mu babukadde mu studios kuliko Bbwa Patrick, kuliko Nannozi Doreen ne Natasha Olivia. Siyinza kkowa kwebaza bannaffe abatweyunzeeko okulaba ng'enteekateeka eno etambula bulungi. Bannaffe abaakuteesa Networks wali ekyotera sikowa kubeebaza. Bannaffe ab'Amasaka City School of Nursing and Health Sciences Kalagala Mukungwe nammwe tubeebazizza. Buddu Institute of Design and Technology wali ekabaale Bugonzi mwebale nnyo mwebalire ddala. Bazannya n'engo guest house wano mu Kimaanya tubeebazizza. Bannaffe aba St James SS Kyotera bannaffe nammwe mwebale. Bannaffe aba Broadway Confectionery Services Limited mwate twebaziza tulamye bulami. Bannaffe aba St Andrew Greenlight Junior Academy Primary School wali ku Kape Ndagwe bannaffe mwebale. Bannaffe aba Pion Tents and Manufacturers wali ekijjabwe mu Masaka City bannaffe mwebale okuteekateeka ne mulabanga enteekateeka eno ey'Akabbinkano etambula bulungi. Omulangira bw'atyo yateredde dda ate kasimbule fumu wenditadde ate atutwale mu Kabbinkano. Nange sijja kulonzalonza wadde okunaanyiza mu bintu ng'alamuza mukene ti buno tibulina maaso gy'oli gaakulabisa kiro nti tolina gago. Buno bumukene tibuli mu maaso galaba ekiro kuba kunaanyiza mu bintu oba ng'alamuza akaliga ti obugulu bwako nga butono nti ogenda busambya ddongo. Katutandikira awo Akabbinkano k'olulimi olwaleero tulina abaana basatu Nannozi Doreen, Natasha Olivia ne mukoddomi wange muwonge Eric era manya Bbwa Patrick Wankima kale bwe baliwo era nga Bbwa Patrick ono yafuuse nnabyewanga ke kaliiridde mu ntebe leero ke kaliga ke tulina. Nannozi bano nno bagambye Mwami Bahati yonna ssentebe w'abavubuka ow'eggombolola y'Emitete agambye nti Nannozi nkwagaliza buwanguzi transport wuuno mukuwadde. Muyizi munno wa siniya yakutaano bamuyita Crown Prince Kasule Joseph gwe wekka Nannozi obawulidde abo munnange. Noono n'agamba nti yenna babuga Florence mbu abangi bamumanyi nga Queen. Kale ebya Queen tunaabiraba naye agambye nti akwagaliza buwanguzi. Ne bano ne bagamba nti abasomesa bo mulimu omukulu wa Swalu Byayi Nasuuna Nsamba Nolini tuli naawe teweeraliikirira. Kale munnange tunaagamba ki? Obbi ndowooza Obbi Wodeka Alliance Senior Secondary School ye Kiyemba Matini Nannozi nkulinamu essuubi. Noono n'agamba nti abayizi ba siniya ey'okuna mulimu Nansamba Bukenya Namugerwa Namagero Ssenyondo Kemirembe Nakasirye Doreen Mukama akukulembere bamegge abo. Nakulaba bw'omegga ne Natasha oyo omuwala omutono bw'atyo. Muno nno mulimu abasiniya esooka ye Nannyanzi Kimera Namusoke Nansereko Ssenyondo Lugalambi Nansereko Nakaliisa Miyingo Nabukeera Ssenyondo Nakanwagi Waswa Namuju Nakayondo ne Nabukenya Doreen bakwagaliza buwanguzi. Noono n'agamba nti bayizi bano ba siniya yakutaano Waswa n'abasaalizi Sali Mubiru Nantinda bonna bakwagaliza buwanguzi. Bano ba siniya yakubiri Nannyondo Nakazi Namukuye bya Katonda Nsamba Nakato Babirye Nakiyemba n'abasumba Muwonge Namuwonge Nanyonja Nampijja Lukyamuzi n'abakooza. Ne bano ba siniya nno yaku bano basomesa bali wamu
Muli Mukulu Katumba, Mukulu Byayi, Mukulu Katumba, James, oli Mukulu Katumba, Asirafu, Mukulu Jingo, Nabale, Nasuna, Yiga, Mukwaya, Waswa, Nsamba, Bwanika, Karuhanga, Kabiswa, Byaro, Barugahare ndowooza nabo bakwagaliza buwanguzi. Nannozi tumira omuntu omu gw'owulira. Tumiddeko omusomesa wange omulungi Nasuna Matilda ansomesa olulimi Oluganda bannaye nkwagala nnyo bange. Waliwo n'omukyala awo nemuseekewo ku Good Samaritan kati ali ku bunkenke mukyalo oyo naye ye Doreen ate akwagala nnyo era tuyinza okuba nga tuli wano ebyokunywa ne bijja katusabe manager Good Samaritan naawe nkutumiddeko nnyo. Doreen nkutandise bwe nti tusoose n'engero nga bulijjo. Omuko omwavu katonyeze. Omuko omwavu yamera amayembe. Muwe obubonero busatu. Olwokubiri mukomuwulu tabaako matu. Obubonero busatu. Ekibuuzo ekyokusatu mulamu na mulamu katonyeze. Mulamu ne mulamu tebafumba ejja. Wazze utya liiro. Ekyokuna mukotambula katonyeze. Mukotambula nga n'embiro muzenkana. Bakobonero. Katugende wano. Nannozi. Enju omutakyabeera bantu bagiyita batya? Bagiyita ekifulukwa. Busatu. Emmuli bwe zikala ne bazisiba okuzikozesa ekikolwa ekyokukwata enswa baziyita batya? Baziyita Wakayima mukimanya n'akasaale gye kali mu kigere. Mugerwa emimuli tozimanyi? Kale bagiyita emimuli. Muyite kankutwale wano Nannozi. Bino bisoko. Ekisooka okugwa ku ngeri k'omwana kisoko kitegeeza ki? Okugwa ku ngeri k'omwana bwe kugwa ku bizibu. Kugwa ku bizibu kufuna kizibu kinene bakubonera busatu. Bankuwa kino ekirala. Obudde okubuna emiwabo nakyo kisoko. Obudde okubuna emiwabo obudde okuyita. Okyalina obudde. Bwe budde okugenda ennyo ku muntu nga badalina kyako. Wakayima. Natasha. Budde kukya akasaale okawonye. Natasha kulika akasaale ne bakuwadde akabonero. Ekyomwenda mpaayo ekika kya nakalazi kimu ky'omanyi ne bwe biba bibiri tewali buzibu. Nakalazi. Kungulu. Kalaze. Bakuwa obubonero busatu. Ekibuzo eky'ekkumi. Ono ye mwami atwala essaza ly'Essingo. Owa Kabaka y'ani? Tewali. Wakayima batidde akasaale naye ng'oyo tumuyita Mukwenda. Tomuwulirangako. Obadde okimanyi? Naye otidde akasaale. Kale tutambule atutuule tweyanze omulungi awuliriza Nannozi oyo bw'atyo bw'agenze. Nannozi mufuna obubaka bwobwo. Bano bagambye Tasha kozi gwe Tasha. Tasha mwana wange nze maama wa kwagaliza obuwanguzi era ne jjajjaawo Fade ndowooza Fodo bakwagaliza buwanguzi. Kale nze Baden Soja Baden ne Hanifa tukwagaliza buwanguzi. Baden Soja akolawo ye Baden Soja era ddala Baden. Kale
ono Nabbonga Immaculate muwanguzi Nannyondo ne Mugerwa Vincent bayizi ba senior esooka bakwagaliza buwanguzi bunkwatireko wamma. Nono n'agamba ye Natasha gwe tulinamu essuubi ye Ssegawa Edward akandwa naho Sadraka Peter Nsubuga n'abalala bangi nnyo. Ne bano ne bagamba nti Nannozi manya Natasha gwe wekka era tukwagaliza buwanguzi. Head Prefect Grace Christian Secondary School ye mukulu Musoke Timoteewo ebya Timothy bineerumya olulimi. Ono n'agamba Natasha twagala obamegge mulimu nno n'omulenzi mubayagala okumegga. Ono ye muyizi munno Namayanja Noweline sini ey'okusatu. Ne bano ne bagamba batya? Ne bagamba Natasha obonyogota bwagenze naye mulimu Lutwama, mulimu Namatovu, mulimu Nalubega, mulimu Nandawula, mulimu n'abayizi ba siniya esooka bakwagaliza buwanguzi. Ne bagamba wano Tasha gwe wange kusabira buwanguzi Beti muyizi munno mu siniya ey'okusatu. Nono n'agamba atya Olivia Tasha nkwagaliza buwanguzi ku mutendera guno ogwa Kasasambula Bbwa akiwandiise bulungi. Nkwagaliza oba meggere bulungi nnyo Pius ne Ssegawa Edward. Kale mbano nabo basiniya ndowooza era ya kusatu P3 kale Mumbejja Edith ne Mukwaya tukwesiga ojja basobola. Kale nono n'agamba nti ye Tasha oli wange obuwanguzi mmanyi bubwo. Senior 3 tuli mabegawo ye Bossa Morris. Nono n'agamba atya Nambajwe Edith oba Ruth omusomesawo kwagaliza buwanguzi ne Nasuna Victoria Nasamula Margaret ne Mutakuze Jackson. Waliwo ne Dr. Geto Mani Katonda. Kale nono n'agamba Natasha tukwagaliza buwanguzi nze mubbinkanya ddako era omuwanguzi Kayemba Ronald Kalisimati. Alowooza ebbinkaniro kuzannya Mutawe Jime Sports Prefect Nanyunja Mase Naluyiga n'abalala ba senior wano nabo bakwagaliza buwanguzi. Tumira omuntu omu yekka akuli ku mutima. Binako omusomesa ngo Oluganda Nasuna Victoria Kiza. Tasha olugero olusooka. Obutika amatama katonyeze. Obutika amatama. Wakayima ba mukulu Mugerwa tibakoze nga nnyinimu abba enva. Ekyokubiri akuweera omwana katonyeze aba awadde gwe okyali n'obudde akuweera omwana Wakayima Doreen akasaali mu kigere tokeerabira. Akuweera omwana akira nnakwagadde. Akabonero kamu Doreen akira nnakwagadde. Natasha agenda akaaba katonyeze. Tekikugaana kumulagiriza. Tereza topapa. Tekikugaana kumulagirira. Tereza. Tekikugaana kumulagiriza. Tekikulobera kumulagiriza. Bakuwa obubonero kale busatu. Kale agenda njagala okkakkane nga weesigamye bw'otyo owuliriza. Agenda yalaba katonyeze. Bakuwa obubonerera busatu. Tugeze ku kibuzo ekyokutaano. Wuliriza. Kaasuze katya
bye bintu ebitwalibwa mu maka g'omuwala agenda okufumbirwa mu maka g'abazadde b'omuwala era bwe bamala okubitwalayo ne babawa omukyalo oyo abaffe kaasuze kati ono bamutwala ku ssaawa mmeka kale ne bw'oŋŋamba nti wakati w'essaawa bweziti nja kkuwa bamutwala ku makya ennyo wakati w'essaawa emmeka wakati w'essaawa essatu wakati w'essaawa 12 Mugerwa Patrick wakati w'essaawa 11 ne 12 kubanga mukulu munnange gwate bino bikolera ddala kubanga kitandikira wano ne kikoma wano si kyekyo Mugerwa aba yeekubya akasaale so si 11 Dolini Saggambe bivudde mu Good Samaritan ewa Nemusekiwo bituuse tweyanziza nnyo tweyanzeege Mugerwa mukokojjoleko obubonero busatu kaasuze katya alina kutwalibwa ku ssaawa 10 kutandika ku ssaawa 10 okukoma ku ssaawa 11 kubanga bamuleeta enjuba tennavaayo tugenze Mugerwa atandise n'obubonero busatu tugenze ku kibuuzo eky'omukaaga Ntasha endawule kyeki oba kye bayita endawule takimanyi Mugerwa oba onodimba okitadde endawule ye mulenzi awasa nga tannalaba ku mukazi tugenze ku kibuzo ekyomusanvu Tasha bisoko bino kati kwe tuli okukyukira mu kiti ng'embazi kisoko kitegeeza kwefuuliramu njagala okakkane obubonero busatu babukuwadde ekyomunaana okuba ekinnya n'empini nakyo kisoko kitegeeza kubeera kumpi na kintu bakuwa obubonero busatu tugenza ku kibuzo eky'omwenda kyaggulama mpaayo amannya 2 gokka bwe gati amannya ameka ag'olukale g'omanyi Namukaza amannya ag'olukale okyalina obudde saawa ekkubye wakayima Mugerwa emiti Saalongo emiti kibadde kituufu naye ne Saalongo kale kankubuuza amannya ag'olukale kyeki kubuuziza kati bubuuza muggulamu kyetuyita amannya ag'olukale kyeki mbadde mbuuziza Mugerwa era Mugerwa tumukongojjoleko obubonero bumeka kubanga atugambye emiti tubadde tuyinza okukitwala kubanga amannya ag'olukale ge mannya agatuumwa ebintu awamu nga gabizingidde wamu kyembadde nkwagalamu ogambe nti abasawo abalenzi abasajja abawala abakazi kakati gwe bw'oŋŋamba nti emiti ne Saalongo tewali Mugerwa tumukongojjeko obubonero obulala busatu tugenda ku kibuuzo eky'ekkumi nkuwummuzeemu ono ye mwami afugirako Ssaabasajja Kabaka essaza lye ery'Ebuddu yaani muwe ekitiibwa kye bamuwa Katikkiro olina obudde Pokino Judy Muleke oba okajjeewo amangu kale tuulaawo tweyanzeege Mugerwa nga bw'otuula bakuwadde obubonero busatu ate towulidde nga bakubira engalo tweyanzeege embeera eyo bwetyo bwe tutambudde bwe tutyo tugenze ku obubaka bubuliwo Mugerwa bunteereze wano buno buntereereze mbulabe bulungi maama w'abaana
Tetugamba ono agambye atya agambye NUP Youth Chairperson Masaka City Kakooza Ivan Kakooza otwagaza ayagaliza Mugerwa obuwanguzi Kakooza n'agamba nti mwana wange nkwagaliza buwanguzi nze taata wo Jumba Sekabira Alex ne Jumba David nabo bakwagaliza buwanguzi okuva eri maama wonna abagesera Silivia mwana wange obuwanguzi mpeereza buno n'agamba nti bano bayizi ab'ekibiina ekyokuna mulimu Philosophy Sodium Wampi wazaayirwa Inginiya Makanga Amos Professor Katola Joseph Senior Sekyanja Dennis Makanika Sebulime Mathias Kirabira Kazibwe Simpson Nanyombi Flavia Alinda Jonathan Mukama abasaasire bano basomesa bakwagaliza buwanguzi Mukulu Nyanzi Mukulu Langwa Mukulu Kabalungi ne Maama Wampi kale Byaruhanga bano nabo nno bakwagaliza buwanguzi Mukulu Byaruhanga Nakyanzi Mulindwa Muwanga ndowooza Nawuga Brenda Nakito Okwi Amos Anko Senior Kasule Joseph the genius in God we believe tumira omuntu ogwo akuli ku mutima ntumiraho bazadde bange mwami Jumba Gerard n'omukyala n'abagesera Silivia tugenze ku ngero nnya yesebo siwe muke katonyeze yafa n'omwami obubonero busatu olwokubiri yesebo Simbe mwana Natoke nga java kuta obusatu tugenze ku lwokusatu n'alya mpotofu Wakayima Natasha towanirira tamanga musiramu akimaswala n'alya mpotofu ng'alina kaaliira manyi bw'ogula ekyennyanja kino kyempomera kiwotoseeko bannange mukiteekeko kaliro tunaakirya enkya bw'oba oligenda kulya malumu olinambu naakirya nkya tugenze ku kino ekyokukirala Sebuko bunaafa olabira ku nsugga obubonero busatu kino kitunnyonnyole bulungi tukitegeere okitegeera tuli mu kuvuma mwana muwala sebo ekyekikolwa kyekyokumubulirira ng'agenda mu bufumbo obubonero busatu omutaka w'ennyimbwa y'ani n'abugwamu tokigabaako nawakayima kuba kibojjeredde tabera n'abugwamu guno omusendera gwa Kasasambula Bbwa wano twabagamba tetuyinaawo wadde ekisa ku bibuuzo tugeze ku kibuuzo ekyomusanvu n'abugwamu sinnaabugwamu okukomba kwerima kisoko kitegeeza ki kulayira oba kugaana kakola kintu jako kimu kugaana kakola kintu kugaanira ddala mububonero busatu kugaanira ddala ne bwewalikomyawo tikubeera kukola kintu tugeze ku kibuuzo ekyomunaana ebigambo obutabaako mutwe na magulu kisoko ebigambo okuba nga si bituufu bakubonerera busatu mwenda mpaayo ekyokulabirako kimu kyokka ekyannakasigirwa ez'obuntu nga tezeemala balungi byeriwa
tewali wakayima tewali wali badde ngamba nti ntwala oba nosaza ku kanyukuta ako kanna okitegedde olira ate bwagamba tugenda ku kibuzo eky'ekkumi awo tubakuwaddeyo kabonere ono nno ye mwami wa kabaka amulamulirako essaza lye ery'ekyaggwe yaani Sekiboobo obubonero busatu n'enkuwummuza ne tuwummulamu naffe wano ng'ababinkanyi nga dooliini bw'otuula ku muzindaalo Pioni tents bannaffe bano bali wali kijja bwemi ng'ogenda okutuuka ku roundabout ku luguudo olw'embalala bakugamba nti jangu tukuguze tents ennungi ennyo ezigirira tuzze tubabagamba n'okuzipangisa ku mikolo egitali gimu tuli ku nooti 75 28794 St. Andrew Greenlight Junior Academy tuli wali ku Kapenda gw'essomero lya primary eritwala abawala n'abalenzi tendabirira nnungi abasomesa batendeke tuli ku nooti 7 nooti emu 439 Broadway Confectionery Services Limited Broadway bano bali mu bya snacks byakulya bateekerateekera abaana bano nga tebannajja wano mu bbinkaniro tuli awo ku Edward Avenue okuliraana ofiisi za meya ekyemmanga jangu tukolere cakes za birthday nina ne muliraanwa wange yaŋŋambye nti wandaggiridde awali ebyokulya ebirungi muliraanwa Twaha Kavuma era kati ye waagula ebyokulya awo ndowooza muliraba essajja eddene awo eritera okujjawo ne mugaanange Kafeero ali era we babigula ne banne mugende ewo mujja kufuna enjawulo mu byokulya ebirungi ebyokunywera ku caayi bakola obugaati obwa bbanza obulungi ennyo obugonda oba mumufuniramu wa naye kale tuli ku nooti 7 nooti emu 492 268 oba nooti 752 538 153 jangu oba otukubireko okole odayo tugikuterereze St. James Senior Secondary School Kyotera essomero lino likyotera mu tawuni wakati ebyensomesa birungi tusomesa arts ne sciences essomero weriri wasirifu ojja kusangawo amasanyalaze gabeerawo tulina agasola tulina agagenerator n'agekiira kale tugaba ne basale gwe wayagala okusinga ku bino kuba ku nooti 7 nooti 3 72 71 27 bazanya nengo guest house tuli mukimanya wano mu Masakasite we tuli awo wansi ekisulo kino nja kutuukawo owummule owummuze ebirowoozo nabagambye mu ababazanya ndengo wenvira mu Akabbinkano mpummulirako kaawo tulabe embeera eno nga bweri kuba nalabye ka music wekali ebyokulya weebiri tufune ku nooti 754 999 56 7 Buddu Institute of Design and Technology essomero ly'ebyemikono lino nno lisangibwa Kabaale Bugonzi bakowoola abaana abamaliriza siniya ey'okuna siniya ey'omukaaga n'ekyomusanvu mujje tubatendeke mu mirimu egy'omumutwe tugaba ne certificate mu mirimu egyo gye tuba tukutendese tusomesa ne kompyuta ate era tugaba ne basale kale tufune ku nooti 756 381 365 Masakasite School of Nursing and Health Sciences Kalagala Mukungwe bannaffe bano bagala tuli awo Kalagala twagala bayizi abakola sciences nga maze siniya ey'okuna n'ey'omukaaga mujje tubasomesa obusawo obwa nurse ate n'obuzawo obuzaalisa okumanya ebisingawo ku ssomero erya Masakasite School of Nursing kuba ku nooti 7 nooti 9 4 4 oba nooti 7 nooti 8 157 206 bakuteesa Metal Works Kyotera twokya byuma twokya geeti tukola geeti zino ezisiraidinga tukola geeti ennene tukola obutanda bw'abaana tukola buli kimu ekyokebwa n'ebyuma jangu okuliraana Posta Uganda mu kibuga Kyotera tukukolera ebintu ebyo tuli ku nooti 754 47 35 84 nengendako kuba oluwe wa mukulu wa Nvirimbi ndawula liberito atuumuze